Buli lukya abatuuze beeyongera okweraliikirira olw'ebisolo byabwe okutondoka nga bifa mu disitulikiti y'e Lantonde. Kino tekikomye kutta bisolo byokka wabula kitwaliddemu n'abantu era abasoba mu 5 eyaabwe yavuunikibwa. Mu kusooka ekirwadde kino abasawo b'ebisolo bagamba nti kawulula oba anthrax. Kino abatuuze bakiwakanyizza ndi mu kwetegereza ennyo kino kirwadde kirala. Mu kiseera kino ekirwadde kino kibunye eggombolola 5 kwezi 8 eziri mu disitulikiti y'e Lantonde nga wetwogerera abalunzi bafiirwa ente n'ebisolo ebirala ebitaka wansi wa 5. Kuva nga ku Lwomukaaga kutuuka kati twakafiirwa ente eziri mu 12. Naye nga twakafiirwako emabegako twakafiirwako abantu nga 5. Entaano eno ya Mhanji Edison eyali ow'emyaka 22 nga yali muvuzi wa bodaboda kono okubaga ente eziba zifudde. Ono yafa ku ntandikwa ya mwezi guno kyokka nga kigambibwa yafa bulwadde buno obwakawulula oba anthrax. Omuvubuka ono enfa ye yeewuunyisa bangi kubanga yasooka kufuna butulututtu wakati w'engalo n'oluvannyuma ne bubuna omubiri gwonna. Abantu ne balowooza okumutwala mu basawo b'ekinnansi nga bagamba ddogo. Ogenda omulaba ng'azimbye ne tulowooza mbu waliwo bamukubye ng'obusiko oba ettarwe. Kati ne tulowooza ne balowooza bwe bamutwala mu ddwaliro ne bamukuba empiso ajja kufa. Abasooke bamutwale mu ddagala ery'ekinnansi bamusiigeko ebisobola okuwonya obusiko. Ab'ekinnansi bwe baalemererwa ne bamuzza waka era bwe yafiira. Muhanji yalwalira ennaku 4 ab'eŋŋanda ne bayita abasawo bazuule ekyamusse. Naye ffe tetwakimanya nti ayinza okuba nga alwadde akawuka. Ffe twali tulowooza mbu talwe. Kati abasawo batugambira nti ekyamusse gundi eno kawuka ke bayita kooto. Muhanji si ye yekka aluguzeemu obulamu, waliwo n'abalala wabula ekisinga okubeewuunyisa ab'eŋŋanda zaabwe ekirwadde kino bakiyita ddogo. Nga ebuyanja eyo waliwo abantu 3 baafa nabo bafa engeri eyo naye abantu nga babiyitamu kumanyi fa abantu oba bataasoma oba bantu ki bo balowooza nti malogo. James Lwatooke ne Mugisha Eric batuuze b'e Kashagama mu disitulikiti y'e Lantonde bwe tutuukidde mu maka gaabwe babadde baakamala okuziika ente ezibadde zifudde ekirwadde kino. Lwatooke okuva ekirwadde kino lwe kyabalukawo yakafiirwa ente ezisoba 20 wabula ng'engeri gye zifaamu yeewuunyisa. Zikwatibwa ne bagenda ne bamala okukikama enkeera osanga efudde. Twagezaako kuziweereza kuzibaaga tusanga akakulu munda nga kakaze endala nga kavunze. Ye Mugisha Eric agamba nti okuva omwezi gw'12 omwaka oguwedde yakafiirwa ente 9, embuzi n'endiga kyokka byonna bifa mu ngeri etiisa. 7 gwali guyonsa 2 nga zirina ebboko baazigyamu ebyana nga tebinatuusa budde bwa kuzaalibwa. Waliwo n'emuliraanwa yali alina ente 4 ente ze ne zifa. Agamba ku myaka 72 gye yakamala ku nsi abadde alunda era ku bbanga ly'amaze mu kulonda ekiyitibwa bulwadde bwa kawulula ye bwayise enkooto mu lulimi olunyankole era abumanyi bulungi n'engeri gye buyisaamu ebisolo ng'agamba nti buno bulwadde bulala. Kooto nagirabako ng'ente zifa naye nga sayini si zino ez'ennaku zino banga zizimba sayiti emu zifa nga tokoze yadde ne treatment n'emu nga tekolaze sayini ente neekutuka neefa. Mu kwogerako ne Dr. Amina Namwabira omusawo omukugu mu ndwadde z'abantu n'ebisolo okuva mu minisitule y'ebyobulamu atugambye nti obunafu buli mu batuuze nga be baleetedde obulwadde buno okweyongera. Balwadde bangi bagaana okutukiza obulwadde bwe tubagamba bagamba nti ddogo n'abakuusa banayo omulogo mu munda ge aloga abantu aloganye ente munda ge ku mulogo oyo baneerino si ddogo obulwadde dokita atwala omusayi mulaavu ne bakumpapinga obulwadde bwe buno. Ono avumirira n'ekyabantu okuddukira mu basawo b'ekinnansi mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro. Nsaba tukwatagane wamu tulwanire wamu kino ekirwadde tekiringa Ebola oba COVID tekirina ddala. Kino ekirwadde kimukolera omuntu n'awona kasoba ng'ogenze mangu okufuna ki obujjanjabi bakujjanjaba n'o. Wabula ategeezezza nga bagenda okwongera okwekebejja ente bazuule eddala ekituufu ekitawanya ebisolo bino. Sample zisolo zijjako tuzitwala mu laboratory ya gavumenti bazikeberera busha ne batubuulira endwala enyiriri ekola ki
tekitegeeza nti n'obulwadde buno bwe bubaka bwazze ente tesobola kuwala bulwadde buki. Mu mbeera eno Ronald Bameka akulira abasawo b'ebisolo mu Lyantonde ayisizza ebiragiro ebikakali okuyambako okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino. Tambuza ente oba embuzi nga tolina baluwa ya musawo tekikkirizibwa, ne bwebanga eva mu disitulikiti endala neyitamu buyisi wano tekikkirizibwa. Therefore tulina okontrolinga movement oba entambula y'ebisolo. Abakola omulimu gw'okubaga ebisolo balina kusookanga kkeberebwa ate baweebwe ebbaluwa ebakkiriza okukola omulimu guno. Eba efudde nga yeefiiridde oba embuzi tulina okujja ne tugiziika, era ng'okuziika kujja kubanga abasawo we bali okuyamba okulaga we basima ekinnya n'okuteekamu eddagala nga layimu. Amyuka RDC w'Eryantonde Abel Muhendo agamba nti singa omuntu yenna ajeemera ebiragiro ebiteereddwawo waakukwatibwa avunaanibwe. Bwe tuba tukitegeeza mu makaago mubaazeeyo ezi oba gye baagira mugenyi oba gye baagidde ogyeriira oba gye baaza ogyeriira era tujja ne tukukwata. Eno Saasiimwe omubaka wa Paalamenti owa Kabula Kawunti Eryantonde ategeezza nga gavumenti bw'eri mu kukola ekisoboka okuzuula obulwadde obutuufu obutigomya bannalyantonde. Ekyenkakasa nti ttiimu yazze olwaleero esiibye subcounty gye tuyitire Kasagamu nga bali mu kunoonyereza, kyensuubira nti mu nnaku nga 2 tujja kuba tufunye obulwadde obutuufu. Mu ngeri y'emu alaajanidde bannalyantonde okugoberera ebiragiro ebiteereddwawo okulaba ng'ekirwadde kino tekyongera kusaasaana. Tukubiriza bannayuganda ne bannalyantonde okusingira ddala olwaleero gye tutandikidde nti twekuume tuve kulya ennyama y'ente z'efiiridde. Newankubadde abatuuze bakyawakanya ekirwadde kino, gavumenti yo ewadde abalunzi mu disitulikiti eno eddagala erigema ekirwadde kya anthrax dozi eziri mu mutwalo mulamba wadde ng'eddagala lino terinaba kutandika kukozesebwa olw'ebibuuzo ebingi ebikyali mu bantu.